why okiriddeko ku kisaawe bangambye wabaddeyo emmere zisobodde gendayo nzikiriddeyo naye Katonda simanyi mpuuga kyeyakola Katonda emmere ebadde eri ebadde empitirivu kubanga Anita Among yawadde empuuga ssente okugula emmere na bukimu kyonna n'emmere ebadde empitirivu naye empuuga oba emmere agiteekawa sikulimba kubanga eyasooka nga yeebaza nti Thanksgiving emmere yamugiba kompitirivu tetwamanya gye yagiteeka neeno yonna abantu bagizize tebadde bantu wansi maama we wabadde abantu ndowooza nga 8 ale bw'osukka tosukka neddasewo ate abantu badde babawa kyebiri era wano neebaza abantu ba Nuupu n'abawagizi ba Ssegiriini banemulaze empuuga ekyokukola ne bannamasaka balaze empuuga ekyokukola naye nze ekyebuuzibwa kati empuuga mpadde omulimu emmere yagiteekawa emmere egenda yange emudibako ku mikolo gy'abeerako agiteekawa ye agikosa ki mpuuga kati ampadde ebibuuzo bingi kubanga eri yamudibako ku mukolo gwe Thanksgiving neeno ebadde empitirivu nnyo yonna emmere agiteekawa agikosa ki kakojjooke kakudibya emmere kakojjooke kaaki ye emmere bw'efikawo agiteekawa agiwa baani agamba nti agifunamu emmere bw'ediba oba alina mbizzi z'alonda. Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Vayo na nyabo
Tuli ne Mama Sam nga bitalo. Bitalo nnyo ddala. Mugamba otya? Ndi bwentyo kuba embeera yaabwe ennyamivu okusinziira ebigenda mu maaso tulaba waliwo obutali bwenkanya bwe twandibadde twemulugunya kuba kino tuyinza okiraba leero nga kiri ku muntu omu naye ng'enkya kisobola okubeerawo ne ku muntu omulala. Waliwo obutali bwenkanya, waliwo ebyetaagisa okutereeza okulaba nga tutambula ng'ensi Uganda. Ebyetaaga otereeza Mama Sam byolabye. Kaakati ebyetaaga otereeza nti omwami ono yaba afudde abadde mubaka wa paliamenti yakwatibwa n'asiba yali alegidi ku misango egitakakasibwa nti mituufu kuba nakati tetufunanga bukakafu naye ate ekyo kyali tekimudinayingibwako ddembe lye kulaba nga ajjanjabibwa oba oli awo teyandifudde ekyo ddala tubaye tukyetaaga Segirinya wadde ng'ebyo bikyali awo naye ng'ate bw'otunuulira sisitole w'ebintu bino wazzaatambula eno mwe gye twogerako mu kutema abantu tugaa nti abatema abantu tetulina boogerako baakola bubi nnyo naye bw'otunulira ku hisitole oyo even before 2021 waliwo era abaatema abantu ebiso bo be baliwa kuba ekyo tukirabye nga kizze kibaawo nga ne Segirinya tannaba kujja mu politics ono nti bamwesimbemu abaasooka bali luddawa era bamanya batya nti kati abaasooka baavaawo so waliwo ebintu ebyetaaga okutunuulirwa nga tetunnaba kupininga bantu ate Segirinya teyandidduse naye bandimuwadde obwenkanya ne bamujjanjaba bandimufunye we bamwetaagira kuba wabadde atuuse nga muntu munene mu ggwanga so nsaba obwenkanya obwo bwongere okubaawo kuba kisobola okubaawo ne munnayuganda omulala.
Amasamu ekintu ky'okwawulamu ennyimba ebbiri gwe ng'omukulembeze okirabye otya olowooza we twalemye okukwatagana ng'abakulembeze? Gano ge maka oba obutaka. Era ffenna bwe twazze mu lumbe twazze ku butaka. Naye twabadde tukyatudde wano kuba ffe twasuzeewo. Ne batugwamu ne batushankalanya mukola kiwano mu ngeri yo. Naye ng'ate twawulidde rumors before nti waliwo arrangements ez'okwataakinga abakungubazi. Ze saategedde zakolebwa zitya naye ate nkubeera nga tetunnazeekakasa ate ne kituukawo. Emmere baabisitudde byonna amasepiki ne babitwala. Okufumba oluginereko kuba kati wano ekyamazima abakungubazi tebalidde emmere ababadde. Balidde emmere kuba baabyetise byonna ne babitwala nti birina kubeera eri. Okufumba baafumbiddewa? Eyo gye baategese gye baatadde. Naye nze mbadde nsuubira bandibadde tukwatagana. Ekyo tekijjaawo kugamba nti mwami Ssegirinya wa NUP. Era nga mulina kubuuza ku bannammwe aba NUP mubadde mulowooza tukoze tutya. Kati mu kukubaganya ebirowoozo ne musalawo y'engeri y'obuntu bulamu obutalaga bujoozi. Naye toyinza kujja ggwe n'ogamba muwalawo muwasizza oba mukyalawo mukututteko ate nze ngenda okukubuulira kino ekiddako. Masamu ku kirungi gwe wasuzeewo kitegeeza nti wano wakati wali yeebuuzibwako ng'omukolo gutwalibwa ku kisaawe. Nze mbiwulidde kati ku maama nti baamukubidde essimu. Kati abyogedde kati tibamukubidde essimu naye nga ki ekiba kirobera abantu okumanya. Era ani atasobola kutuukirira munne mugamba nti bannaye twandikoze bwe tuti. Bantuguddemu bugwi era abakulembeze ne badduka emisinde ki ekituuseewo baagala tukuba. Kale mu mbeera eyo tusiibyewo twasuzeewo tetulidde naye tubadde bagumu nti byonna bye tukola tubikola lwa mukwano. Ssegirinya abazze bonna bano si nti tebasobola kwegulira mmere and have spent money ezitali mutwalo oba ebiri okujja okutuuka wano. Basaasaanyiza ssente ezisobola okwegulira emmere gy'ayagala. Naye ekintu ekikulu kuwa respect muntu waffe n'abadde agenda. Ebiseera ebisinga omuntu wafa watera okuteerawo olukiiko tewaatula olukiiko luteesiteesi. Olukiiko lwabaddewo ekiro. Kuba nze omu ku banfaffe ba Ssegirinya gwe nazze naye mu mmotoka era olwapaakinze batinaga akansooke mu lukiiko kuba twazze nga bamukuba oliwo bamukubira. Baatudde ne bagenda mu lukiiko era ne boogera ku nsonga ze tusuubira nti era zaabadde ziyamba nteekateeka. Yesebo. Kale tweyanze. Agenda mu maaso nabategeeza nti tugenda kubeera nga ate tusobola okusaaminga buli kimu nga bwe kigenda mu maaso. Tubadde mu kuziika. Of course wabaddewo ennyimba ezibadde bbiri. Waliwo olumbe olwategekeddwa Parliament ababadde bagamba nti lwategekeddwa Museveni n'olumbe isimasaako ku katono nnyo tetuziyira. Obanze kanzise eno eyambusa nzise erekeeyo kati erekeeyo. So n'olumbe olwategekeddwa olubadde ewaka. Bintu bingi nnyo ebibaddeyo kati nina Ismaano twazze naye mu kuziika. Omukulu ono musanzeeyo eno. Ogamba otya taata? Gyendi ssebo. Oli omutasibu. Gyendi. Njogera naani? Oyogera ne Kyakuwa John Mubiru. Kyakuwa John. Omutuuze w'Ezzana Kikombi. Munnankyukakyuka era omulwanizi w'eddembe. Watuuse ssaawa meka ku lumbe? Ku lumbe natuuse ssaawa 4. Naye mu kutuuka ku lumbe nga bwenna bwe mwalabye nga abantu abakungubazi beeyiwa mu lumbe okuva mu bitundu ebyenjawulo. Olw'okuba nti gwe tubadde tugenda okuziika abadde mulwanirizi wa ddembe munnaffe abadde munnankyukakyuka. So buli muntu abadde ava mu kanyomero ka Uganda okujja okubeerawo nga tuwerekera munnaffe mu kitiibwa. Wabula okutuuka mu lumbe wabaddewo ebyewuunyisa bingi. Ekyokulabirako nti bwe tutuuka mu lumbe
nga bw'omanyi nti olumbe lwabadde luliko abakungu ba gavumenti abalina okubeerako ne bannabyabufuzi abalala, wabadde walina okubaawo public address system abantu kwe balina okukola ki okwogerera. Naye public address system eno bwe bagireese nga mwena bwe mukimanyi, eggwanga lyonna kyemanyi mukimanyi nti olumbe luno lwabadde lwakubiddwa mu constituency y'omubaka ow'ekitiibwa Masaasi Mpuuga, commissioner wa parliament. Kati olw'okuba nti constituency ebadde yiye, ndowooza obuvunaanyizibwa n'asooka okubutwala okulaba ng'aleeta ebyuma abantu kwe basobola okutuusiza obubaka bwabwe obw'okukungubaga n'okubudaabuda abagenzi. Wabula bannankyukakyuka abamu naddala abali ku ground ne balowooza ne bagamba nti olw'okuba nti wabadde waliwo ekiraamo kibadde baagala okuteeka mu nkola, eggwanga lisaana okukijjukira nti omukulembeze gwe kutuba okuziika oba Honorable Muhammad Ssegirinya yali nga tannafa, yali yalaamira omukulembeze wa Nuupu okwogerera essaawa mmeka? Okwogerera essaawa 5. Kakati bannankyukakyuka bali ku ground ne bagamba nedda, olw'okuba ebyuma bino omubaka w'ekitundu yabireese, ng'ate omubaka ono kinajjukirwa nti abadde enkolegana ye n'omukulembeze w'ekibiina nga tewoomya nnakabululu. Abantu kwe kusalawo ne bagamba nedda, ebyuma omubaka byaleese tebirina kukola ki kubeerawo, kuba omukulembeze alina obyogererako. Kwe kwekolamu omulimu ne baleeta ebyuma byabwe. Kati ebyuma bwe byatuuse, omubaka ndowooza n'alaba nga anafuyiziddwa ennyo, n'ayogera n'abakuumaddembe. Abakuumaddembe bano balabika ne bamuyambako. Ebyuma bya Nuupu oba ebyuma by'abakulembeze abalowooza nti be baddala ne babigaana okukola ki? Kitegeeza nti nno bantu bali n'ebyuma gundi bali n'obuma nga busaala nga boogera mpola, baali baleese ebyuma. Nuupu awabadde olumbe, eggwanga nsaba okutangaaza eggwanga, tewabadde olumbe, wabaddewo obuuma nga butono nnyo, era ebigambo by'omukulembeze abantu abasinga tebabiwulidde buki bulungi. Bagamba ne bannaye kale okkiriziganya n'oli naye mwe waaki temufuna byuma byogera bulungi. Kati nekitegeeza nti abantu tebafunye bubaka buki butuufu obwa Ssegirinya bwe yayagala butuuke eri abantu. Wabula ebyuma ebyo bibadde byakoleddwako dda nga bannanuupu baleese sisitemu esobola okugyayo amaloboozi g'abakulembeze n'obubaka obukungubaga obulungi. Wabula ekiro nga bateekateeka emikolo gino, ebyuma ebyo byawambiddwa ku kisaawe awabadde ki? Awabadde wategekeddwa omukolo kuba paalamenti erabika yabadde yayise mu kamisona okuteekateeka omukolo gwonna mu butongole. So n'olw'ensonga eyo nti wansi mu kisaawe wabadde waliyo ebyuma bya mirundi ki? Ebiri, eby'omubaka w'ekitundu Nyendo Mukungwe constituency ebyabadde ebya Nuupu. Wabula ebyabadde ebya Nuupu byo byawambiddwayo era ku lumbe kyeva mulaba nti obudongo obubaddeyo bubadde tebutuusa maloboozi eri abakungubazi. Katono owaayi okkiriddeko ku kisaawe bagambye wabaddeyo emmere zisobodde gendayo. Nzikiriddeyo naye Katonda simanyi Mpuuga kye yakola Katonda. Emmere ebadde eri ebadde mpitirivu kubanga Anita Amongi yawadde Mpuuga ssente okugula emmere na bukimu kyonna n'emmere ebadde mpitirivu. Naye Mpuuga oba emmere agiteekawa sikulimba kyogezaako tegeeza kubanga eyasooka nga yeebaza nti Thanksgiving emmere yamugibako mpitirivu, tetwamanya gye yagiteeka. Neeno yonna abantu bagizize. Tebadde bantu wansi. Maama we wabadde abantu ndowooza nga 8. Ale bw'osukka tosukka. Nedda ssebo ate abantu badde babawa kyebiri. Era wano neebaza abantu ba Nuupu n'abawagizi ba Ssegirinya banemulaze Mpuuga ekyokukola ne bannamasaka balaze Mpuuga ekyokukola. Naye nze ekyebuuzibwa kati Mpuuga ampadde omulimu, emmere yagiteekawa? Emmere egenda yange emudibako ku mikolo gy'abeerako. Agiteekawa? Ye agikosa ki? Mpuuga kati ampadde ebibuuzo bingi
kubanga eri yamuddibako ku mukolo gwe Thanksgiving nene ebadde empitirivu nnyo yonna emmere agiteekawa agikozesa ki kakodyoke kakudibya emmere kakodyoke kaki ye emmere bwefikawo agiteekawa agiwa baani agamba nti agifunamu emmere bwediba oba alina mbizzi zalonda nene zikulimba oba alina mbizzi zalonda nga akola bukodyo obwo aleke eggulira mbizzi emmere bwefika agitwalira embizzi wateeka okubanga alunda embizzi akati bamukwano ne Kasibante ate jjukira Kasibante yakulira ebya Nagisi mu Wakiso disitulikiti era gavumenti gwegulako embizzi kati ndowooza Mpuuga emmere agiwa mbizzi ndowooza akikola kalemi naye neebaza abantu bambi abantu balaze Bobi Wine omukwano balaze omwana wange omukwano ate bamujjumbidde abantu baganye okukkirira okulya emmere wadde emmere babagambye nti emmere wansi gye ne babaganye abantu baganye eno waggulu gye tuziza Segirini wabaddewo obutamu obwo oba bwafise bufisi oba Nagirini eyabufumbi bubadde butono nnyo nga bwa mwana muto naye enkumi n'enkumi y'abantu eganye okukkirira ewa Mpuuga eganye okugirya era Mpuuga banaalabye ebizibu kati Mpuuga asaana nakuwandikamu abawandiisi b'obutabo bamuwandikemu obutabo omuntu akasinga okuba n'ebizibu omuntu akasinga okuba n'ebikolobero omuntu abantu gwe bakasinza okukyawa simanyi na kumanya naye omuntu agenda kubuuza isima nti okay kale Mpuuga yategese omukolo mu lunaku olusembayo olajja agamba nti Segirinnya bwe yafa tewaateekebwawo olukiiko lutegeka kuziika era luba lwateekebwawo lwategese ki anti ebya Segirinnya byabadde bitegese babadde basazeewo bakolaganyire wamu wanjogeddeko n'abamu naye Mpuuga oba kato oba yakulira ku maama we muto oba maama we muto yamukola ebyo kati Mpuuga era nayagala okuyisaawo okulaga bali nti w'amaanyi sente bazikwasizza ye azenga kamishona ate eri ya MP nekisibi ekyo kyali mpozi eri ya MP ne kamishona takyali kamishona mu mateeka akyali kamishona ate n'amaanyi sigalaba olidde kati Mpuuga n'alekera era mu kujjukira olaba ebifaananyi byasoose okuyita nga Sam Muyizi ne Florence Namayanja be basoose n'okusalawo ne bagamba ali ewaka we tubadde wafunda namungi w'omuntu tajja kubeerawo bo bennyini be basoose okukisalawo nga Mpuuga tanaana kigula omanyi Mpuuga oba alowooza ekyenza kirowoozo ky'okuva ewaka tekyabadde kya Mpuuga tekyabadde kya Mpuuga kyabadde kyabategesi nga bakulembeddwa Sam Muyizi era ndowooza Sam Muyizi yagenda n'okugyawo Mpuuga yemusiga wa Mpuuga mu Nuupu bwe mba sikulimbye ng'era olukiiko lwabaddeko ne Florence Namayanja ne Ssewungu noono abantu gwe bagamba ebigambo abadde n'omusibe naye yabaddeko Alan Ssewanyana kati Mpuuga bino byekisaamu yeefuula ebitibwatiibwa najja ndowooza avuluge bino ebintu ne bali be baleese ekirowoozo tekyabadde kya Mpuuga bo ekwanze nalabyeko ku gundi ng'ayogera ku midiya Sam Muyizi ng'agamba ne tusazeewo nga ffe abateesiteesi ne tusalawo tukole tutya katufulume tugende ewagazi era nga abaana ba Nuupu batandise okusaawa nga ne Namayanja waali ne Ssewungu nga waali ne Goni namulengeddeko Mulyannyama nga ne Mulyannyama naye atandise okusaawa bonna basaawa kati Mpuuga kati kambuuze eyakeddewo abantu okuzira ekifo kyabadde beetegekedde kutegeera nti Oweekitiibwa Mpuuga mwabiri abantu abakeddewo okuzira ekifo tebakizizirwa kuba Mpuuga yabebaddemu wabula nga bw'omanyi nti abantu batandika okwekengera omubaka waabwe abantu okuzira ekifo kwavudde ku kugaana byuma bo bye babadde bakkiririzaamu nti bye bisaana okwogererwako omubaka waabwe oba okwogererwako omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu
kwe kuzira omukolo gwonna kubanga ebyuma ebyo byaleeteddwa nga baagala balipuleesinge n'ebya Honorable Mpuuga kuba bo babadde tebamukola ki tebamwesiga ate akagererako okuba nti ne Muhammad Sseggirinya gwe tubadde tuva okuwerekera kati nga naye enfa gyafuddemu ebadde tetegeerekeka bulungi abantu ne bagamba nedda kwe kusalawo baleete ebyuma omukulembeze kwanaayogerera bye beesiga katemba w'okugaana omulambo okukkirayo muwuliddeko bangambye wabaddewo katemba awo mugenda baguno nawe bagubagaana ne batukane ku extend Honorable musibira mu kaluumu in fact Mpuuga simanyi bannange kyalifa buli kimu Mpuuga anti yakikoze era ne ttiimu ye yazze baasose ne bajja emirundi 3 ekiro era nebaza abaana ba Nuupu oba basomera Kololo High School oba bakolera eŋŋumi n'evuga ekyo kyo nkibeebaza kaati eŋŋumi n'evuga bubadde bukya ku 11 era ne badde emirundi egi era eŋŋumi n'evuga ogusembi tuvudola Honorable bamusibidde mu ka boys quarter emmanju kabaddeko n'abakuumi 12 nga teri yakkirizibwa kugendayo kakyuva ekisala bwe kituuse nga His Excellency amaze okwogera emikolo ne bagiddiza obusiraamu maiti n'eryoka evaayo n'eryoka etwalibwa okuziikibwa naye nga Mpuuga kiyakoze lyasindisa ebisajja bye ebiyaaye bye bigundi bino ndowooza oba nabyo bibadde bya Fangoni simanyiddeko ddala simanyi Fangoni ng'ogityanyiddeko ddala simanyi mubaddemu n'ebya Fangoni kwambirabye nga biddugavu bwe biti ate ebiyaayi bya Fangoni biba byaddugala nnyo bibanga abajasi b'obote so kaakati mundabayo gwe guba mupiira guwedde mmeka ogwaleero Mpuuga zibadde 5-0 omugulaawo ampulidde omwana agamba kati Mpuuga bakamukuba emipiira 2 ku butaka bwe kiri zibadde 5-0 omugulaawundi kibinya abamanyi eby'emipiira nze sibimanyi ndi fala mu by'emipiira naye okukubira ku omugulaawundi 5-0 ofa tokyerabidde kuga Bobi Wine nze simanyi bane Bobi Wine ngenda ne mutenenga oba si muntu Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Surange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Nedda Bobi Wine kuba n'olumba omuntu kajeje emirundi 2 ate twagale n'ogwokusatu tufundikire nga tumusindikidde omuntu agenda mujjayo kusa Thanksgiving wakiraba kati leero tumuzeemu anko emmere yonna neba nenze Mpuuga era abali Kampala ng'enjala ekuluma yangu ko kasaba badi bategekeddwa okuziika bagyetisse bagitutte bagipakiddeko ani gola byapakira nengedde bwanika Dokita omulabyeko nengedde bwanika naye oba mululu ate asinya kutwala kimmere oba nnyama apakidde nnyama ndabye bwanika oba mululu kale omusajja omukulu bwoti olidde
Bwanika kyakoze emmere semena kumanya oba tafumba oba talina mukyala ayina ate nga tugamba Bwanika talina mukyala nze ebbanga nindabidde Bwanika mulaba n'abasajja beereere omukyala amulina lwaki abadde apakira emmere ng'otwalako ku atwalirako bekimanya kabonero wegamba abalonzi b'eribo obawa mmere muganda wange akuwa ku kyokulya wekuba omupiira guwedde mmeka omupiira gulabika guwedde 8-0 nga mpuga ayina 8 Bobi Wine nga yayina 8-0 yazikuba Saudi Arabia ndowooza China yazikuba World Cup yali ya 2-4 naye gwa omupiira 8-0 wabula kyenjagala okukakasa abantu naddala bannabukoma nsimbi abantu bonna naddala mu bendobendo ly'ebuddu nti mulabire ku kya mukama wammwe muyita mukama wammwe kuba ffe tetukyamukiririzaamu kubanga ebitiibwa agudde n'ebitiibwa bye wanzijukire ewaffe twayogeranga akagambo nti omukulu agudde n'amagatto ge kati mukulu mpuuga alabika agudde n'amagatto ki n'amagatto ge naye bannabukoma nsimbi bannamasaka abantu be mu bendobendo ly'e Masaka byonna mulabire ku mukama wammwe embeera gy'atwalamu ki ebintu bye n'enkwataganya gy'akwasaganyamu ebintu bye wabula mbasaba ti 226 ono ng'asembedde mutunuulire ensi kyegamba kubanga ensi omubaka wammwe ng'ateeseteese olukuŋŋaana okwebaza Katonda olw'ebyo byamuyisizaamu ne bino bye tuvaddemu byonna ensi eyogedde ti omubaka bwammwe byatembeeta oba oli awo si bye bakkiririzaamu isimanga tumaliriza naye ku kisaawe n'abalonzi tebazze kulya mmere ya Honorable munnange abantu batusanyudde era mbeebaza abalonzi b'egundi pozi egundi Nnyendo Mukungwe n'abalonzi nabo bagiziza emmere bazizize nze ne bupikapu badde 6 wabwe dda ndaba Bwanika asena nga gw'otula olaba ndaba obwedda Bwanika asena olidde kati Bwanika abadde n'ebiveera nga 3 naye ng'ekimu kisinzeemu nnyama ebiri bibadde bya muceere kati obwedda ndaba Bwanika asena olidde asena olidde kati enfiseewo nedda nkubuulira mazima sibo gumbuuzizza ebibaddeyo olebe Bwanika n'ekifika ennyama maama we Bwanika atalabika ewaka waabwe tebagulanga nnyama taata we temuguliranga nnyama omugalatiya sikulimba Bwanika asibye ennyama Bwanika asibye ennyama kale bannaye olugendo olwekerawo n'abaseginya bwe luti enkya mu daily update njabbawa buli kimu lisiti y'abannamwandu mugifunye lisiti y'amabugo ngifunye bangi bannamwandu bazze bangi Honorable ayeekolamu omulimu w'ebiira mu kkomera abaana bato bangi ne byaddala olwaliro bwabanga waddewo embeera y'okusika omugwa nga mpuuga baagala basiko mayiti ya Honorable ate egende bagiteeke mu bitategerekeka eri ekyo kikyamu nnyo era nja kusaba nnyo bannaffe ba mpuuga bakome obukomi batwegatteko bwegassi okusinga okwonoona embeera yabadde etya so tusigiramu ekifaananyi embeera yabadde etya kyekireesezza emikolo ebiri ekireesezza emikolo ebiri kusikaŋŋana mu ggwanga sayidi ya mpuuga baagala omulambo bagende bagutwale baguziike bakoleko enteekateeka yonna era bafumbye emmere nnyingi nnyo naye abantu baffe bagamba nedda ffe tetwagala mmere yammwe twagala kuwerekera muganda waffe abadde ow'amaanyi era yasazeewo n'agamba temuteekako RIP akyayongera okulwa ndowooza olabya ebikonde ebibaddewo nga balwanagana basika omuggwa so nebaza nnyo bafuutu sooja mwebale kuteekawo maanyi nakugadinga ekirowoozo ky'okugamba nti wagenda beerayo okukola effujjo wabaddewo effujjo libadagala okukolebwa awo naye bafuutu sooja abakulemberwamu pulezidenti waffe yabataddemu empisa bulungi abamoldinze bulungi nnyo bakoze bulungi omulimu okulaba nga omulambo gwa Honorable Segirinya guziikibwa mu kitiibwa kyenyagala omumanya kati oli Honorable Mpuuga abeera mubaka wammwe abeera mubaka naye nze si mubaka wange olw'ensonga nti yava ku mugendo oluvannyuma mabegakawa wabiwulira yasika 5 kati omuntu eyasika 5 neyeeyagaliza oyo takyali mubaka era nze siri w'e Masaka ndi wa Lubaga South naye nzize kuziika muganda wange memba munnange eyali omukubi w'essimu ku TV ne ku radio Honorable Segirinya taata oli waagwe amanya nze omugagasa Bulembe Nabweru era nga nange ndi mukubi w'amasimu
naye bannange kino kibi nnyo Mpuuga kyakoze. Mpuuga tasobola kuddira kubeera ng'atooleeta okulwanagana wano. Nze kulaba nkubiddemu n'empi. Basanze wali eri. Ekinkubya mu lwakuba simanyi nyambadde no gundi. Kano Lwedi. So Mpuuga kyokoze kibi ate munnange bankubye n'ekibi nnyo kyokoze. Mpuuga tolisonyiibwa sooka oli mubi nnyo. Oli mubi nnyo. Sebo jebale. Kale taata naawe jebale. Wani. Sebo yenze Ssembalirwa Edison. Ovaawa. Nva mu Kawempe division. Naye ng'amanya abantu ge bamanyi yenze director wa Sisimuka ku Mambule Road off Gayaza Road. Nga ndi musajja mukubi w'amasimu ku TV ne ku radio mu ggwanga Uganda. Era ng'ono yabadde omubaka wange. Mbadde mulonzi we. Ekindeese no mukwano bwe mbadde naye okubadde wakati wange naye Sebo. Gwe wasose kukungubagira ku lumbe luno olubadde mu kisaawe. Sebo nze luno olumbe lwenzizeeko ne bagenza mu kisaawe. Bangambye waliyo olumbe olulala eyo. Naye ngenze okutuukayo mu lw'omu kisaawe nga majje ge galiyo. Ate nze awali amajje saagalawo nnyo. Ne ngamba kanzire ne wali abantu abalala era nyambuse taata nenvaayo nzizewo. Waliwo abalowooza nti maybe abakulembeze bali balina okukwatagana mu mbeera yonna okusobola okuba nga Honorable Sseggirinya asiibulwa mu kitiibwa. Sebo nze ku mbeera gye nsanze wano obumu bubuzeemu engeri y'obumu mu ggwanga lyaffe era nze ebigambo byange bino mbiwerekereza mutonzi waffe atukolere ku mbeera eriwo kubanga abantu abaali badde obumu ate nga tebali bumu. Kitegeeza nti Mukama Katonda yekka bwe tuba tuwa essaala tetulina walala we tuyinza ziteeka Mukama wange. Omukulu taata amanya nze Faiza Ekibuye omukubi w'essimu ku TV ne ku radio. Nzo embeera gye nsanze wano naddala ey'okwawulamu okungubaga. Kibadde kikolwa kibi nnyo mu bannaffe abamu ate kirabika kibadde ng'ekikolwa ekiraga essanyu. Kitya kuba ffe twaze kungubaga nga tumanyi nti we tuzze ffenna tugenda kuba omuntu omu naye gwe munnaffe nojja n'oyawulamu olumba olulwo nga olinga gwe eyafiiriddwa omuntu. Kibadde kikolwa kibi. Sseggirinya yawuddemu abawaka baganye twala omulambo ku kisaawe bali abatutte omukolo ku kisaawe. Bali abatutte omukolo ku kisaawe be bayawuddemu. Maama we Sseggirinya ali wano. Yagamba nti omwana wange aleetebwanga mu maka gange. Bwe mumukutte mumwawudde mututte mukyala wa Sseggirinya eri mumusuubiza omupokera ensimbi. Amazima ga Katonda kibadde kikolwa kibi nnyo. Era nga nze Faiza Ekibuye nsaba pulezidenti waffe addako Kyagulanyi Ssentamu buno obumu bonna afube nga ffenna atulwanyisa tubeere omuntu atya omuntu omu. Nze Faiza Ekibuye. Wagisebo. Kale sebo. Ensonga y'okwawulamu okungubaga kuno gw'ogirabye otya? Amannya geego Kansala Rastaman bwayise mulakimu munaye ni UP Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze. Ensonga y'okwawulamu nga nze yalwa ne Sseggirinya mu bbanga lyonna nga tuteekateeka enteekateeka y'okuba nga opposition eba wamu. Enteekateeka y'okwawula yawulamu eno mbadde sigisuubira mu kaseera kana k'okuwerekera muganda wange Sseggirinya nga ye yali akkiririza mu kuba obumu. Ekikolwa kino ekikoleddwa Mpuuga ne banne kibadde kikolwa kikyamu nnyo olunaku luno olusembayo nga tuwerekera muganda waffe Sseggirinya. Lwaki ngamba nti kikolwa kibadde kikyamu nnyo? Muganda waffe Sseggirinya olwaleero bwe tumaze okuwerekera ng'akyali mulamu ye muntu ayayimiriranga ku nsonga ng'agamba nti opposition okubeera obumu ge maanyi gaffe. So olwaleero tosobola kuŋŋamba nti amaka we bazaala Sseggirinya ge gano gwe n'ojja wano omukolo gw'okuwerekera muganda waffe ate n'oguteeka ku kisaawe. Ensonga y'okwawula otwala ku kisaawe yabadde ki? Ensonga y'okwawula okutwala ku kisaawe ndowooza yabaddemu nja kukiyita nti obutiitiizi kubanga ffe nga bayini UP tetulinaamu mbeera ebadde egamba nti Mpuuga tajja kujja wano nga ye kiraka kimubadde ku mutima nti wanaabazze wano oba ajja kugandibwa. Ffe nga bayini UP ne pulezidenti atugamba omuntu bw'aba agenze ng'akomyewo tumwaniriza. Kati Mpuuga message muweemu ffe tetumulinaako buzibu mpozi nga ye yatulinako obuzibu okitegera naye bw'aba atulinako obuzibu ffe tetumulinaako buzibu.
amaka ge baba Segirinya ge gano. Segirinya yali common man, muntu wa bulijjo. Kibadde tekyetaagisa kugamba nti agenda kuziikibwa bakube emizinga bakube amasasi. Ffe tubadde tuze kwerekera muganda waffe mu kitiibwa nga common man nga ffe kubanga Segirinya yava mu ffe abakubi b'amasimu ku radio ne ku TV. Kale oyo nkamalize naawe gwani amanya Kiyegasana namawulire watu limukola zifura mu Uganda ekibine kikuba amasimu ku TV ne ku radio naye nga nze kimusiza ekyo kwawula yawula kubanga toyinza kuddira olaba wano bazze kuziika mu maka g'omubaka kuba Segirinya wadde muntu wange nnyo kuba yanjigiriza okuba essimu ku radio ne ku TV gwate kuva eri nojja nawe n'otoka eri omukono nze ndaba ekintu ekyo ky'oba okoze kiba kikyamu tekiba kya bugunjufu banze ndaba nze era kinnumye nnyo era nina obusungu bungi okulaba ndi okwawula yawula mu masozi kuba omugenzi ye yali takola tayawula mu masozi ne mu mawanga.